Yes, Redison TV nga bulijjo webale kubanga okyatugoberera gwatambula naffe amawulire ge tukuwankakasa gakutuukako bulungi era tegakukola bubi ensonga ogiwulira otya. Genda mu comment section tubuulire waawe osinzira okubanga ozigoberera ate zikutwalaganya zitya ensonga gw'oziraba otya. Omukulembeze w'eggwanga amaze okubanga ayogerako eri eggwanga mu biwulidde byonna nkakasa ababaddeko newankubadde live yaffe yatataganyeemukko naye waakiri twagezezaako okubeera nga tukuwa ekifaananyi ekituufu mu ndakiika ezaasoose nkakasa tolina kyewamisi nze byonna bifunye bulungi nnyo kakati ate ekigenda maaso era zimu ku nsonga zayogeddeko kubaddeko ensonga z'okuvvoola amateeka g'ekibiina ekya National Unity Platform naddala abakulu nga bwe mubimanyi ebigenda maaso. Kati nina wano omubaka amanyiddwa nga Honorable Patrick Nsamba Oshabe mumumanyi omubaka akiikirira Kasanda saidi ze Kasanda eyo ku kaadi eya National Unity Platform mumumanyi omusajja oyo naye afuddemu ekigambo agambye ekyamazima Honorable Mpuuga oli mukwano gwange naye ekyamazima zaayo sente musajja gwezaayo sente ekyamazima twalayira okubeera nga tuprotectinga amateeka agafuga ekibiina kino ekya National Unity Platform ngenda kubanga nkuwa eddoboozi lya omusajja yamanyiddwa nga Patrick Nsamba obeere nga ate owuliriza ensonga nga bw'azoogedde bulungi nnyo then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongera ebigambo bingi bikyayogerwa era gwagoberera omukutu gwa Redison TV nkakasa byonna obifuna bulungi nnyo ate we tuba nga twogera ebintu bino njagala obeere ng'ogoberera kubanga waliwo ensonga lwaki tubireeta era waliwo ensonga lwaki ababaka bano nabo bavaayo ne balaga side kwe bayimiridde abamu bakyatidde okubaako kye boogera abamu boogedde kakati ebigambo bya Patrick Nsamba Oshabe byongera bikuwa biwulire naye nga sinaba kubanga mbikuwa kkiriza nsooke nkubuuzeeko wasuze otya wasiibye otya okusinzira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'otulabira gye nkwebaliza nti kyokola kya mutawaana nnyo okubeera ng'ogoberera omukutu guno ate n'obanga naawe ogattako ettaffaali kubanga gy'okoma okugoberera n'abalala gye bajja okukoma okugulaba gy'okoma okulayikinga n'abalala gye bajja okukoma okulaba ensonga eno naye nga Patrick Nsamba ayina message eri Honorable Mpuuga amugambye sebo ow'ekitiibwa omukulembeze omutuufu yenna era awaanye nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nze oyo ye pulezidenti wange kati Owaddala gwendaba. Omukulembeze omutuufu tolina kuttira muntu yenna ku liiso tolina kugamba nti ono alidde enguzi wa Luganda ono alidde enguzi ate muyinako Oluganda ebigambo bino abyogedde ate nga mukambwe ngenda kubanga mbikuwa gwe kyolina okukola kusigalako kyolina okukola kugoberera agambye ekibiina ekya National Unity Platform kye tusubscribingako twakkiriza tubeere nga tutambula n'amateeka gaakyo era gye twava yonna kubanga ono Patrick Nsamba jjukira y'omu ku baali ba Rebel MPs mu kibiina ekya NRM era be bava mu NRM ne bajja ne bafuuka independent okwali Muhammad Nsereko kwaliko Luchamus David Kalwanga kwaliko n'ababaka abalala okwali Theodore Sekikubo n'abalala babamu ne bamala ne baddayo ono n'agamba nze ndabye omusana mu kibiina ekya National Unity Platform ndabye omusana okubeera nga nkulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era sigenda kuddayo mu kibiina kya NRM nga ba Muhammad Nsereko we bakoze ate ne basigala nga bakukuta nga ba Theodore Sekikubo we bakola bo ne baddayo misana ttuku nze sigenda kubanga nzirayo ngenda kusigala ku kibiina ekya NUP ngenda kusigala nga nkola ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti wange era omusajja ono ow'e Kasanda ebigambo bingenda bikuwa naye njagala obeere ng'otambula naffe oba tonaba kubanga osubscribing nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel eno kwata akade ka notification ogenda kuba otambula naffe ebbanga lyonna amawulire gonna nga bwe tugakuwa ogenda kubanga gonna ogafuna ensonga zibeere nga zikutuukirako ddala bulambalamba. Omusajja oyo ebimu ku byafaayo bye byenja okuleetera gwe olina kubanga weekuumira wano kuba bingi ate nga bigatta ku nsonga zino ez'enkyukakyuka byonna ngenda kubanga mbikuwa. Ayina ababaka baali mu kategore y'emu mu mbeera eyo yennyini ate byonna obeere ng'obimanya kubanga omusajja ayogedde ebigambo bingi naye nkusaliddemu ebitonotono bye ndowooza nti by'oyinza okubanga weetaaga okubeera ng'owulira otegeere ababaka ba paalamenti bano boogera ki ku nsonga eyo. Bo ku nsonga egenda mu maaso boogera kijjukira omusajja oyo yamanyiddwa nga representative to the Pan-African Parliament era nga Patrick Nsamba Oshabe akulembera Kasanda South mu Parliament eye-11 ku kaadi eya National Unity Platform naye nga kugambye akakiiko katuulako bakayita Pan-African Parliament ke kakiiko Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yamulonda okubaako jjukira bali ba commissioner abalala ba leader of opposition abalala baani abalala ba vice chairperson bakosase abalala ba chairperson bakosase abalala ba Commonwealth Parliament n'ebisigadde naye Patrick Nsamba atula kakiiko ke bayita Pan African Parliament nga representative era nga ali ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati njagala mbe nga nkuwa message ye owulire ebigambo ye ate byayogedde ku Mpuuga wabula nga naye yamukuutidde ssebo bwe kiba kisoboka ng'obudde bukyali zaayo ssente
sente ng'embeera tenaba kubanga etabuka sente zizzeeyo kubanga bannayuganda baagala okulaba ekintu kimu bwenkanya. Jjukira emabegako wiiki eyo ewedde twakuwa abakozi ba KCCA ba local oba ordinary workers ba casual workers nga beekalakaasa bafuna emitwalo 15 ababeera ku nguudo naye nga sente zaabwe tebazifunira mu budde era bamaze emyezi nga babanjiza ddala sente nga nnyingi nnyo. Abakozi bano bagenda ku kitongole kya KCCA ku office nga balaga obutali bumativu bwabwe ne bavaawo ne bagenda ku parliament nga baagala okusisinkana speaker abeere nga ate balaba engeri gye babawamu sente zaabwe. Kati ate abo mu budde bwe bumu omukulu mwe yakwatira sente obukadde 15,000 newankubadde nga tebunnatuula ku akawunti ye naye nga yakkiriza okubeera nga abukwata mu mbeera y'emu ng'abakozi bambi babanja sente zaabwe tebazifuna ate nga balina family ze balabirira n'ebisigadde ebigenda mu maaso. Byojjukira obulungi ennyo obanga wali ku Red Zone TV nga watambula naffe nkakasa wabimanya byonna nga bwe twabikuwa. So kati eyo y'embeera abantu gye bakritisayizinga omukulu mu mbeera ng'eno eggwanga lirimu lwaki okwata sente ezo lwaki okkiriza okukwata sente ezo era akakasiimo kaaki service award nga tetugiwulirangako byebimu ku bibuuzo ebimubuuzibwa naye nga nina wano ebigambo bya Honorable Patrick Nsamba byenjagala owulirize then oluvannyuma nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole ensonga ate zibeere nga zitambulira ddala mbulamba lamu. Nze nga Patrick Nsamba njala twala omukisa guno okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyimirira ku magulu gabiri nasigala nga avaayo n'agamba Mathias Mpuuga oli mukwano gwange oli mukulembeze munnange era okukwata ku kiyinza okundeetera obuzibu mu kibiina naye n'ayimirira ku magulu abiri ku ekyo kye yasuubiza bannayuganda n'amugamba wakoze ensobi. Bw'otunuulira ekyamugambiddwa nti ensobi yakolebwa ng'ekyamazima era ensobi yakola ki yakolebwa. So President wa National Unity Platform okuvaayo n'agamba ne bw'oba mukwano gwange ndowooza kabonero akalagira ddala tajja kubeera president omutuufu mu ggwanga. Nalabye Honorable Kagabo ng'amujengulula n'abalala nga bamulaganga alaze obunafu era alaze nti tajja kusobola kulembera ggwanga. Naye ate nze njala twala mukisa guno mwebaza nnyo nti walagidde ddala nti eggwanga ojja litambuzanga bw'otyo nti ne bw'aba mukwano gwo ne bw'aba muganda wo ne bw'aba nfanfeewo nga yagudde mu katego k'enguzi tojja kumuttira ku liiso. Ekyo bannayuganda bangi kye beetaaga ku mukulembeze bwe batunuulidde mu Uganda baagala omukulembeze atagenda kuttira ku liiso bali banguzi. Omuntu yenna alowooza nti Kyagulanyi ne ttiimu ye kye baagambye okugamba ku Honorable Mathias Mpuuga nti kiraga bunafu gy'ali. Njagala kutegeeza nti tomanyi bulumi bannayuganda bwe bayina ku Mwami Museveni kubanga Mwami Museveni tebamukyawa ye ng'omuntu nti bamuyinako obukyawe naye bamuyinako obukyawe bannayuganda olw'okulaba ng'ababbi buli mubbi abba essente amutambuliza mu kiwawaatiro amukuumira mabega.